Alright, oluvanyuma lw'abakungu ba gavumenti kw'ossa n'ebitongole eby'okwelindirira okuvaayo okwogera ebitakwatagana ku nsonga y'Abannayuganda okukozesanga flag mu rallies oba campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine naye kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba right now, wabadde e Kalungu mu constituency y'omukulu amanyikibwa nga Yusuf Kiruluta Nkeretanyi, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde alindiriddwa okwogera ku nsonga ya fulaga eyogeza abapoliisi n'amagye obwama. Bw'ati bw'ayogedde era n'ayongera otegeeza bannayuganda ensonga eno ng'agiggumiza. Kyagulanyi asinzidde Kalungu n'ayogera ebigambo bino. Katukomewo after this. Kati njagala kubagulu kuba n'obudde bugenze ngamba Baganda bange ekiddako ekisookera ddala kuno si kwalonda kwa bulijjo, luno olutalo lwakwenunula. Tukola twabagamba eno protest vote erina emitendera mingi. Omutendera gwa Kanoonya gukyagenda mu maaso naye ogwo gukoma mu wiiki 2. Bana ba mama tubuzayo weeks mmeka? Tubuzayo weeks 2 okutuuka ku nsaleesale. Ku lunaku olwo nga 15 January yegwe tugenda twabagamba mu 2021 nti omusango tuguza mu kooti y'abaki? Kooti y'abantu egenda kutuula kwolwo lwe mugenda okusala omusango ku ballot paper, oba mwagala ennyanja esigale ng'eri mu mikono gy'abazigu abatirimbula abantu baffe, oba mwagala ennyanja edde mu mikono gy'abantu, oba mwagala okwenunula tufune independence empya, oba twagala okuyingira mu Uganda empya egenda otweyagaza ng'enguudo nkole, ng'amasomero makole, ng'amalwaliro galimu eddagala, ng'abasawo basasulwa, ng'abasomesa basasulwa, n'abo abatunyigiriza abapoliisi nabo tugenda kwongeza omusaala. Baganda bange kyembagamba kisoboka, bino tetuloota biroote. Nze ntambudde okwetoola ensi yonna n'abakulembeze bangi nnyo ng'ensi zaabwe tezirina bugagga nga bwe tulina. Njagala babulire no Uganda baasudde gold asinga obunene mu nsi yonna. The biggest gold deposit in the world. Bamwestimatingamu $12 trillion. $12 trillion. Tuyogedde ku mafuta, tuyogedde ku uranium, tuyogedde ku byabugaga birala byonna. Baboyi tuli bagaga naye obusajja bwatubadde ate bukyatubba paka nga tubukobye. So level yo Kanoonya gye tuliko era tusobola kwerabira okubasaba mwenna buli omu alina essimu ka tuli ku kusembayo, tuli ku last run. Njagala okusaba buli lunaku buli muntu ali wano, kuba mwe abali wano sibasaba na basaba kalulu kuba manyi mmwe mwasalawo dda. Omuntu azze wano olwaleero abadde asubula emiggo, buli azze wano olwaleero abadde asubira tiyagasi, buli azze wano olwaleero abadde asubira okusiba. Naye ne mujja mwe, njagala okukakasa wano timwe Bakyagulanyi beeno buli ali wano, era njagala okubasaba obuvunanyizibwa buno bannange mu butwale. Basebo ne bannyabo njagala okubasaba tugabane obuvunanyizibwa, tugabane emirimu. Omulimu ogusinga obukulu buli omu alina abantu bayogera nabo. Yogera n'abantu bo, jjajjawo, sengaawo, maamawo, neibawo. Bannyonnyola ensonga lwaki balina okulonda Uganda empya, bannyonnyola ensonga lwaki tulina okwenunula, bannyonnyola ensonga lwaki balina okulonda manvuuli. Ate bagumye Museveni yasigala kutiisatiisa bwe batamulonda agenda mu lutalo. Oyo asobola okugoba embata n'agikwata. So temukkiriza muntu yenna akola ki? Temukkiriza muntu yenna batiisatiisa. Tusaba bw'ova wano okozesa essimu yo, waakiri buli lunaku kubira abantu 5 obajjukize lwaki tulina okulonda Uganda empya. Ekyo bwe tukimala baana ba maama tugenda ku sitepu eddakate nga nkulu nnyo, eyo sitepu ey'okalonda nga 15 mukere ku makya. Bw'alina bubuzeera njagala okere ku makya ogiblowinge firimbi eyandisinze n'okusinga bwe bagiwulira eri ne bagiwulira eri ku makya essaawa 12 kerofuwe firimbi kuwamupulire amabolekerawo amafuta mu firimbi galekemu gabeere nga ga 15.
mujjukize bonna abo abatesobola abakadde abalwadde mubayambeko buli omu agenda atekemu akalulu ke kuba buli ddoboozi twagala libulikike. Kati ng'otuuse wali okulonda basebo ne banyabo kanange kantwane n'omukisa guno mbadde sinaba nabasaba kalulu. Abaayi abantu b'e Lukaya, abantu b'e Kalungu, bannange nze Kyagulanyi Ssentamu, bannange nesimbye okuba pulezidenti bw'eggwanga. Nsaba kalulu kamwe basebo ne banyabo era nga kabonero lukambuleera. Kaakati bw'omala okulonda akalulu ka Kyagulanyi, kirira Kakonga kaddako ajja kuba omubaka omukyala. Basebo ne banyabo, alinga mbagamba bwe twatandika twakunga abavubuka abali mu bitundu byonna ne tubasaba beesowoleyo, ne beesowolayo. Eno Kalungu mu bantu bonna beesowolayo twalondayo mwana muwala ono gwe bayita Shakira Zinga nga tumaze omwetegereza ng'obusobozi abuyina era ffe ne tumuwandako eddusu, naye mwe muyina obuyinza n'obuwombofu bw'ekitalo. Bannange nsaba mutulondere omukyalo ono. Nekino kankibabuulire basebo ne banyabo, nze bwe munafuula pulezidenti wammwe bwe ba mmotoka muba mufunye benzi mpya. Naye njagala basaba bannange bw'oba ofunye benzi mpya, sipeya totekamu wa Vitizi, sipeya totekamu wa Nadia, sipeya tekamu wa Be, bamuyita Shakira Zinga na Miro. Kaakati bw'ovaawo sebo nyabo, kirira ku mubaka w'ekitundu oyo oyinza okalaba nga katonotono, naye ekiri mu mutogo yenza akimanyi, ekiri mu bwongo yenza akimanyi. Emu ku nsonga ezandeese wano fizikale batunule maaso mbabuulire ti mu 2021 eyaliwo gwe twali tugenda naye nga tugamba abaayi naye twafunyeeyo bano badepute pulezidenti era babuuza abaayi eyo waliyo kandidate, eno waliyo kandidate eyaliwo gwe twali tukola ki, gwe twali tugenda naye. Ku mulundi guno twafuna chance okupepeta, okwetegereza, okwekenneenya, era mu kwekenneenya okwo konna basebo ne banyabo twazuulanga mwana mulenzi ono Nkeretanyi Junior Yusufu nga yajobikola. Naye nga bwe mbagambye omulimu gw'omwakwasa basebo ne banyabo gwakulembera ttiimu nakuserekitinga ttiimu naye kulasi yemwe bakama baffe. Nsobola baleetera buleetezi ne mbagamba basebo banyabo liri ne pesa ze nalinyize naye nsaba nammwe muli nabaona mukole ki kino njagala nkittanye. NUP terinayo independent yenna. Akabonero kaffe ki mugenda balaba bangi nnyo bajja kujja nga bakubye posta ziringa za NUP, abalala bajja kujja nga batimbyeko n'ebifaananyi byange, abalala bajja kujja bagambe naffe tukola ng'oli, naye mubaka agenda kuba omu basebo ne banyabo. Njagala okyogera kino, buli we mulonda omubaka nga wa NUP mba muyinako obuvunaanyizibwa, mba muyinako n'obuyinza. Alright, oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'abadde ali e Kalungu nga ategeeza abantu ensonga y'okulonda. Wabula ate alina ekirala kya introducinze ng'ovudde ku Kyambuleera agambye abantu ennaku z'omwezi nga 15 buli muntu agule effirimbi. Kati ogenda wuliriza tambuza vidiyo.